Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze yakomye omuliro gw'entebe. Kakati waliwo ensonga nkwegaidde video eno giwomudde owulirize ebintu byogenda okubuuza omukulu ono olw'ensonga kiyinza obutakutuukako leero ekikutuukako enkya baakutte ebintu byange naye omukulu mulina ow'okukisaawe njagala owulirize bulungi mukama wange nange nsanyusa okusanyusa kakati ensonga yange ey'ebintu bye naleese babitwala omuntu ateekwa kusasula bintu ki kubanga waliwo ebintu twetanga tugamba nti byewaffe waka ng'ekituufu byange byawaka omuntu ateekwa kusasula bintu ki perfume tukoma ku miruzi mmeka neyanza nnyo mwami Ali era we bali kujja kati omuntu atambudde twandisabye nojja n'ebintu bino olina okujja ne invoice oba receipt kwosasulidde ebintu nti mu kino kituyamba okumanya omuwendo gw'ebintu byoba otambudde nabyo kubanga etteeka ligamba nti obungi bw'ebintu gwe nga atambudde byolina okutambula nabyo tebirina kusukka muwendo ogwa $2,000 kati zino invoice oba receipt zibeera zituyamba okumanya omuwendo gw'ebintu nti ate n'ekirala nabwe mbeera nga mususseemu mu $2,000 era ze invoice zino zetukozesa okubalira omusolo ogw'ekyo kiba kisusseemu. Waliwo gye tuguleyo wansi obukanzu bw'abaana nga nkaguze ddira mu 10 ng'omupataani tagenda kumpa lisiiti ng'oli omusajja w'eri omuloko tagenda kumpa lisiiti kati ko bagenda kukabala batya nga nze n'ekintu obuntu batatuwa lisiiti nguze mu ddetudde obuntu alina lisiiti tugenda kukola tutya. Tweyanziza nnyo mwami Ali olw'ekibuuzo ekyo nti kati bw'obeera nga waliwo ebintu bye wagula nga tolina lisiiti tulina abantu ababeera nga bajja ne bakiriyalinga ebintu ebyo kubanga katale tubeeramu ffenna kati tukwata value ez'abantu abo abayitawo ne tusobola okubala omuwendo gw'ebyo ebintu ebibeera nga bisusseemu pozi n'ekirala nti etteeka likkiriza mu 2,000 zino birina kubeera bintu ebitali nga byakutunda nga si bya bizinensi nga bintu byakukozesa mu bulamu obubwo gwe nga mwami Ali ewaka kati ekyo kyo nakyo mbadde nsaba nti bw'obeera ng'oze n'ebintu nabubeera nga tebiwezezza $2,000 n'ebintu nga byakutwala mu bizinensi ebyo byo tubijjako omusolo. Obitegeera otya kubanga era nja kugamba byange byawaka ebintu bino tubibala katugeze oze ne dazini 10 mwami Ali dazini 10 katugeze ez'amasaati zibeeramu sizes kati dazini zino 10 bw'ozibalamu ogenda kulaba nga tezigenda kuweza $2,000 naye bw'otunuulira dazini zino kubanga tutunuulira gwe wennyini azze n'ebintu ebyo suubira nti mwami Ali oyambala sayizi y'essaati emu naye bw'obeera ng'oze n'essaati large extra large naki ng'olina dazini nga 10 natuyinza okujja dazini ezo 10 nga nguliddeko ziwa nguliddeko mama Rania nguliddeko mayanja nguliddeko subi queen kakati abantu abo nga bantu bange mikwano gyange nga balina sayizi za njawulo kati nga nze bwe nnakoze nagulidde abantu sharia n'amakanzu ab'enjawulo abali around me kati ebintu ebyo bitegeddwa olw'ensonga nti nsobola okubigula nga mbigulidde bantu bange. Mwami Ali tutunuulira obungi bw'ebintu bino ebintu ebigenda mu katale tubiraba ne tubimanya kati mwami Ali bw'obanga wajja ne kanzu 4 ezo zikkirizibwa gomasi nga 5 zikkirizibwa naye kati ku nsonga eno gye twogerako ya mwami Ali eyaliwo nti kati waliwo items ezimu mu tteeka items zino wammanga nga zo baziteekako obungi bwazo nti kati perfume bw'obanga oguze perfume terina kusukka $225 ne bateekawo sigala kubafuweeta ka sigala nti bw'obanga oleeta sigala oyo talina kusukka grams 250 then waliwo baganda baffe bali abalala abakozesa ku byokunywa omwenge ng'ogwo kati nti wayini mu tteeka bw'olitunulira likukkiriza liita 2 kasuku wano wulirizawo nnyo kasuku tezirina kusukka liita 2 kati ate abanywa biri ebikambwe nga spirits ne wine kwegamba biri ebikambwe ennyo spirits ezo nazo nti zibeera ne limiti ebutasukka liita emu kati kiba kitegeeza nti bw'oba olesa ebintu ebyo byemmenye waggulu kiba kitegeeza nti tukuwaako ebijja mu bungi obwo etteeka bye likkiriza ebibeera nga bisusseemu ne tusasula omusolo. Yesebo. Kakati neyanza ege ngenda kubuuza katundu ak'okubiri n'ekibuuzo ekirala.